Tukako. Twongere engalo n'emizira Cuucu ng'agenda okutugabula ekijjulo eky'amazaalibwa ag'emyaka 61. Beene ng'asala keeke ey'emyaka 66 nga Katonda amwazise obulamu. Katikiiro yagamba ti Kabaka Mutebi alina mikwano gye egivudde ebweru tejagade kujja kuno kumusinkana wano, agenze Kenya gyaba basinkana. Mpo ky'okwogera amazima Kabaka atali bulungi agenze kumujjanjaba ne bwe yandize nga alabika bw'atyo abantu bandibadde bamanya nti azze naye ali ku ddwaliro kumukola ki kumujjanjaba azze lwa mukolo guno. Era senga abantu babadde bamanyi nti Kabaka Mutebi ali mu ddwaliro bandikoze scientific birthday ye nayima eyo nayogera abantu banga bakimanyi nti ali mu ddwaliro ne ffenna twaguddewo ekigwo engeri gyabadde afaananamu entambula abasinga bwe twaweddemu amaanyi. Naye katusabe Mukama kuba buli omu amusabidde Mukama amuvunuse obulwadde obwo akomewo alamule Obuganda. Lwekyo eyo yembeera senga Katikiiro teyakweka nayogera amazima kati bambalira Katikiiro bamuwambalira wakola bubi bino na bino temutwala London nemujanja nemutekane Kenya wane Kenya nga tulina capacity emutwala mu malwaliro kebe buyindi agasinga ddala kebe buyindi tumutwala ne wane Kenya nokyawo baso abakulu mu mbeere fana bwetu basudde akabonero. Naye kati tumusabire ffenna Omukama amuwonye awe amagezi abasawo bamujjanjabe kitaffe akomewo alamule Obuganda. Sibutwa amanyi ebyobufuzi bibi nnyo wano. Olaba bagamba nti ne bishop era olukola okufa kwe era gavumenti yabingiramu. Naye kyenasanyukira ekirungi ennyo nti bishop yagamba mukwano gwe Archbishop ono bagende ku kyemisana. Archbishop yagamba ono bishop ki ono yakafa Bishop Lwanga. Archbishop Lwanga naye waliwo abakristaayo tumaye bonna batambuza Kazimba
aha baba bamaze okutambuza omusalaba namga ajja tugere ku kyemisana senga yagenda ku kyemisana wandirabye empalane yandibadde wakati awo naye nti munnange ensiiba naddayo ekanga mulamu nayingira mu nnyumba ye awo tewali muntu weyamuweera butwa Katonda yamuyita tukkirize buli omu alina engeri gyakolamu omuntu okufa maji engeri gyamutwala Katonda yamanyi yasigaza okufa kwa ensalawo ye okufa kw'omuntu yamanyi enfa ya buli muntu yenna kati kiri kwono nti mwamuwa ekyo nze ngana n'okugaana ng'ani yabumuwa ani yamutwala e Kenya no muyita Mayiga Mayiga yandibadde no tekisoboka Katikiiro kyemunenyaako kukweka bulwadde nfojo sege yamutwala ebweru yowanga agenze kumujjanjaba abadde teyewulira bulungi ali mu ddwaliro e London ali mu ddwaliro India twanadde tumanya ali mu ddwaliro e Germany kuba obusobozi twali tubuyina awo tewandibadde yeekanga amannya aganga amajjuvu ndi Haji Captain Sulaiman Serunjogi munsonyi bemba neyanjula sirekayo myaka gyange nazaalwange nakuza omwezi 12 gw'omukaaga 1995 gy'emyaka 7 negigwamu gw'omukaaga nja kubanga mpeza emyaka 7 nolwekyo emyaka gyange egyo gimpaliza okubuulira omuntu ebyafaayo by'eggwanga lino ayiga nayiga atayaga kuyiga ng'alekayo era omuntu alivaayo nannyonnyola bulungi abantu bannayuganda nannyonnyola enfa ya Ben Kiwanuka ng'aginnyonnyola mu bwesimbu bwennyini wano Buganda abantu balitegeera era oli bw'aliva nannyonnyola enfa ya Sir Edward Muteesa kyava ku ki omuntu alinnyonnyola enfa ye balitegeera lwaki gwe tobinnyonnyola ebyo ne bategeera omanyi ebizibu mu ggwanga bibaddemu okuva emaga yonna kansobole kya Ben Kiwanuka era omusajja omukugu kaŋŋambe nti omuyivu naye olwokubanga nti embeera mu kiseera ekyo yali abakatuliki versus bakristaayo Ben Kiwanuka n'abanga ye musajja yasooka okulengera ebyensi eno n'abanga executive prime minister yasookera ddala naye okufa kwe kwava ku byabufuzi naddala wano mu Buganda kasita twatandika ebibiina by'obufuzi UPC yali y'abakristaayo n'abasiraamu DP yali y'abakatuliki awo nno mu mbeera eyo ate Kabaka yekka yali y'Abaganda n'abasiraamu akati embeera eyo mwalimu era obukyayi obwaleeta ebizibu nga abaaliwo mu biseera bya tebategeera naye nga babikolanga kye tumanye bwe twakula tetumanya nti kino kyekyavaako okufa kwono Ben Kiwanuka batandika ebyobufuzi nga Ben yali wa DP Kabaka yekka yali wa kibiina kya Kabaka yekka tekyalina makulu malala gonna Kabaka yali wa kibiina kya Kabaka yekka amakulu gakyo gagamba Kabaka yababeera Kabaka ate yababeera President agate bimeka kati Ben Kiwanuka n'alengera nti waliwo obuzibu ebyobufuzi ebyamadiini n'abiteeka wali ku bbali nayagala wabuli Sir Edward Muteesa kati mu kumuwabula Ben yayita Sir Edward Muteesa mu office ewuwe bw'agenda boogere naye Ssaabaminisita yayita Kabaka agende ate Ssaabaminisita omuganda yayita Sir Edward Muteesa agende mu office ewuwe banyumye ng'ekikulu kyali agenda okumugamba ffe kitulowooza nti kooti ezebbiri okuzambala
kibi bw'oyambala kooti ebbiri olina kubako kooti emu kiba kitegeeza zombi zigenda naye abatalengerera wala n'abatafaayo Beni kyali yagenda okugamba Edward Muteesa baleetawo okugamba nti Beni Kiwanuka ajoze oyita otya Ssaabasajja Kabaka ajjewuwo mu ofiisi yo kani wajjawo oluyimba lwagambanga nti maama okufumbirwa Beni nfumbirwa Obote kubanga amateeka ga Beni sigasobola olabe bagafuula amateeka kyokuyita Edward Muteesa bagende boogere mu ofiisi ewuwe awo yali ajoze naye era mu kulaba okukwo ddala Beni Muganda oli Ssaabasajja lwaki teyasituka n'agenda n'agamba nti owaayi mukulu munnange anti ku ntandikwa nagambye nti ebina byatandikira ku madiini Beni yali agamba nze executive prime minister ate nze chairman wa DP olwa ofisi yange eri Beni yali wa Uganda yonna yalabanga Edward Muteesa wa Buganda mukyo nti Beni yali president ye yayitibwanga prime minister mu kiseera ekyo kati bagamba nti okufumbirwa Beni ofumbirwa Obote so baali nga batemye ekkubo erya Obote okuwasa omukyalo Muganda anti yaga nti mwagala kufumbirwa Obote tiye nga ajja ng'awasa mukyala Miria Kalule Omuganda embaga yali makuno kati bweba Beni bwawasa Miria Kalule Omuganda bano abayimba oluyimba luli ne balaba ng'Obote nga ne balaba mukyuse era bamukyusa erinnya ne bamuyita Bwete nti mulaba waffe Omuganda anaabeera atya n'omusajja aliko ennyukuta ya O kati bamufuula Bwete ow'emmamba akati ab'emmamba mu kiseera ekyo balina omuko nga beeyagala balina muganda waabwe awasiza wengeye nga beeyagala mu ngeri efaanana bwetyo so nga ate byali bizibu mu maaso kati okyavaako Obote bwawasa Miria Kalule n'abeera mukwano gwa Edward Muteesa ng'ekigendererwa kye yamusemba abeere president asooka so Beni yamugamba nti president bakuba bakube naye Beni Edward Muteesa yakwana mukwano gwa Edward Obote ate munawe olwava tiyamwefuulira yera Obote agamba nakuba president sikubanga kabaka Beni kyali anoonya abeere okumutaasa era ndowooza Edward Muteesa taba kuyinga mu byabufuzi mu ngeri efaanana bwetyo yandibadde afa lumbe lulala kano yalumba lubiri olwa president mu yali asinziira ne bamutwala n'abeera ku buwaŋŋanguse era mu kiseera ekyo eri abasajja abaana endowooza yaffe yali efaanana etya oba kabaka baali babwagala nnyo kubanza ali muto baali babwagala nnyo omusajja yava waffe Mawale bamuyita Kayemba yali mu kanzu yeesibye ekimyu akutte ebyokulwanyisa ebiroko agenda okulwanyisa Ssaabasajja Kabaka naye omusajja oyo Kayemba teyakomawo nekusaba yali taddanga nolwekyo Edward Muteesa senga yakwata Beni Kiwanuka bye yali amugamba yandibadde afa lumbe lulala okumanya nga wano twerabira ani yalumba olubiri Obote alagira Amini okulumba olubiri wetegereze awo Obote alagira Amini okulumba oluki nga Edward Muteesa agenda mukama waffe Katonda n'amuyamba teyafa naye bakumusanga bandimuse bwagenda eyo mukwano gwaffe n'afa ate bwe yafa abaaliyo tebamubika era nja kukyogera sikirumamu nti baalimba Obuganda
ti Edward Mutesa gyali mulamu nga mufu kati ngekubo lyabwe twasondanga bakadde baffe basondanga ssente okutwalira Ssaabasajja Kabaka alyekubwanganguse zimuyambe. Abasonda ssente abamu baafa, mbamanyi bulungi, baafa ne basoloza ssente ku bantu batwalira Edward Mutesa gyali. Kakati Amini ajjako Obote akola enteekateeka kukomyawo enjole ya Edward Mutesa. Twerabira nti Amini yalumba luki olubiri bwajja enjole ya Edward Mutesa ne baga nti bambi Edward gundi Obote Amini mwana wachwa oyo mulangira mwana wachwa ne bakitwala nti kubanga mulangira mwana wachwa yensonga lwaki akomezaawo enjole ya Edward Mutesa. Naye bali abayogeranga bakomyangawo enjole ya Edward Mutesa ne bagamba nti ekyo baleese kibumbe omulamu gyali ekyo baleese kibumbe. Era nze kyanzije waffe ndabe ekibumbe kya Edward Mutesa bwe kifaanana. Layini enjole yali Mmengo, yali Mmengo, naye nze layini nakisanga Nakulabye. Ne tusimba layini, twasula mu layini, enkeera sanga 9:10 nendaba enjole ya Edward Mutesa ng'eri mu keesi yendabirwamu. Nolaba ekibumbe Kyajja mpola kukimanyira nti kino si kibumbe mufu. Naye tewali yajja n'agamba nti ono Edward Mutesa mulamu tebalese kibumbe, naye batulimbalimba tebalese kibumbe. Bwe kityo Amini n'omuyita omwana w'omulangira taata we Dawudi kyo yamuzaala mu banubbi ebyo bagenda bateekateekawo. Nolwekyo ebyo bagenda babinyonnyola abantu abavubuka mu ngeri y'ebwesimbu, abavubuka bayinza okumanya ensi yaffe gyekoze eki. Era wenjagadde awo Captain nti lwaki otuleetera ensonga eno, ki kyoyagala omulembe guno gujjemu? Bamanye nti ebyentalo tibitandise lwaleero, byatandika dda, naye ebimu nga ffe wano mu Buganda ffe tubyereetera obutalowooza bya maaso. Singa twalowooza ebyo mu maaso twandikambye Edward Mutesa agenda olabe mukwano gwo Beeni akubuulire munyumyemu nga bwolaba Kabaka Edward Kabaka Mutebi bwagenda mu State House agende mu ngeri y'omukwano. Era bangi bagamba nti eryo jjogo, era weebali bagamba nti eryo jjogo, naye byogera nabo bebanga bikolakulanya Buganda, ekyo kiba kirungi nnyo. Ne Mutesa yafa ki? Ekyo nakyo kikyaliko question mark. Muwala tukweka omuwala oyo mwogera muwala family sandyagadde njogere naye emanyiddwa. Omwavu omuwala n'agenda e London n'abeera ne Edward Mutesa. Bambi Edward Mutesa yali anywako kabisi nga bwali afaana mu mbeera efaana bwetyo, awo gye bayitira ne bamuwa obutwa. Naye nga abamupangisa okumuwa obutwa baava kuno. Teyali Amini? Yali Obote yamupangira kifo bwe tusuubira, naye nga yafa butwa. Naye kinumamu butamubika